Jebale tata. Kale nawe jebale. Kale kale. Nakulu kutambulidde rutya. Nakumpola mpola angu. Kitya. Lekeri asina tabbo mukama mukumi. Kansubire na buli omu ali eyo. Mukumi bulungi nnyo. Naku zino manye Dubai wano tuli mu kaseera ka kukyusa season. Tuddayo wali we gutubabulira. Ate basana bantu balwala nnyo bambi. We tuba tukyusa season. Hey, ebifuba senyiga mu kifunvu senyiga omwe mujja n'emisujja. Biba biwanvu nnyo. Naye nga kansubire atulaba oli bulungi ebyo tebinaakutambaala era ng'olunaku olwaleero tukomyewo nateera ensonga za ggwanga era of course. Naye nga kansubire muli bulungi era nga you are ready for this. Amanya nze Wilson Pro era nga program tuli olunaku olwaleero. Of course, that talk back show. Sikoze nzeka ngera bwentero kikola. Ndo akola nzeka of course. Ebise bisinga tuba ku nsonga za kutanya. So bayina okuba ne munnanga era nga nja kuba musaba yeyanjule gye muli. Sebo. Musaba yeyanjule abatulaba. Yaman abatulaba abatuuliriza amanya abampita ku Zoranks Kawandula bigambo sesso. Tantegero osobola okunoonyako everywhere wendi nga MTN okategedde yaman ku Zoranks Kawandula bigambo ku mikutu gyonna tubeerako mujebale salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oza ate era nja kwongera obeebaza mwebale kutufollowinga mwebale kutugoberera mwebale kulikinga tusiima bannange wamu n'okusharinga mukola kyamaanyi nnyo mbagambe etasiima ebulaayiwa bwe ponno tugenda kubanga tutandikirawo teri budi bulabwa kumala ate kasa tumala babuzaako ne tuyanja n'okweyanjula ne mututegeera ne program ne tujanja so onako olwaleero sebo gye buvuddeko awo nagenda ne mpulira amawulire actually gaalikinga nnyo kuba gaali gakwata ku kintu ekimu nnyo ekibadde kiri mu bantu ennyo that was TikTok and the country I'm talking about to the news that break out that was America. Era nga TikTok yabaningibwa actually yabaawo bagibaninga kuba sikali kaseera ne maani eddawo neera nsuubira nti yaddawo lwa nsonga TikTok nno nze nzikiriza nti gyegimu ku mikutu egizze mu bantu ne giba nga gikoze kyamaanyi nnyo nga gigasse kyamaanyi ku bulamu bw'abantu ku njogera eyo nsuubira oli wamu nange like obukkiriziganya nange ndabye obulamu bw'abantu bangi ngambi nga bukyuse lwa TikTok. Bw'otunula waliwo abantu abamu b'olabanga wallahi singa teyali TikTok nga byandibadde biralamu era nga oba osanga yandibaddeyo ng'akyatoba n'ensi oba ng'akyatoba kusitula kitone kye. Eponno taata we ku nsonga eyo nina abantu benatunuulidde nenga sinnakubuulira bange soka ombulire okkiriziganya nange ku kyenjogedde nti TikTok butuufu ekyusizza obulamu bw'abantu bangi kuba nze naabanga ekyokugibaninga era ate nga twasuubira nti like nti kiwedde bagibaanize weraba baali baawuninga emabega eri naye mukama yayamba neddabo ne bagizzaawo so nyina enjogera nga nze mukulaba okwange ndaba ekyusizza obulamu bw'abantu bangi gyegimu ku mikutu egigasseeko tubadde nga tumanyi YouTube kubanga yeyo esasula abantu n'abanga olabye obulamu bukyuse n'abanga tagenda nakudda mabega mbeera bwetu naye audio seek okufunawo TikTok eno mukutu mulungi singa oba ogukozeseza bulungi era TikTok eyambye bangi kitegeera eyambye bangi wadde era waliwo beere like cause buli kintu kigenda okujja kibeeramu omukisa gwa Katonda okitegeera nti oluvannyuma lw'okubeera n'ekisa kya Katonda ate Katonda asobola okuleetawo ekintu ekisobola okufuula ekyenjawulo okitegeera era gye bali abalwanyi bafuula abakabi ng'egaanyi okitegeera naye abo oluusi abaliko feva ya Katonda ebayambye nnyo kubanga TikTok eno buli muntu kisinzira enkozesa y'ogikozesa eki yogikozesa ate mwana wattu luli omusanga nga we mulate ngira lifestyle
nati wasate buliko balambikira nti wabera sita kati TikTok eno twalinga tubeera ku Facebook nga tubeera ku YouTube nungi naye erina emisoso si nyangu kukwata nga bona ba TikTok kati abantu abasinga before twali tukozesa nnyo Facebook era nga tulabira abo bapengepenge nga bakuba live abasinga twakola nga live za Facebook naye kati batono nnyo abantu abakola live zaki Facebook kati abantu abasinga bonna beyunira TikTok omukadde okuba ng'osaako n'omuntu w'emyaka 9 myaka 8 myaka 6 ng'ali ku TikTok okitegeera kizibu omuntu okwata essimu ye bw'ati n'abeerako ku WhatsApp okuweza eddakiika 5 nga tanagenda ku TikTok era olugira ng'agenda ku TikTok okwo okategeera kati TikTok eno eteeseteesa abantu okitegeera mu business cause abantu bangi nnyo abakola business nga bazikolera ku TikTok of course nga kata yeteka kya musumba marketing no era kumacha nakola business ye nabeera ku live nera niko otunda ebintu bye online nenga akozesa TikTok gamba n'abantu abamu abakolanga emirimu gya door to door nga yokufuna ba customer amala tambula omuntu kati atuula ewaka ab'ekikula ekyo benjogeddeko atuula waka n'amala emirimu gye ate ng'akoze ssente okitegeera yesi kufuba kufulumya waka mulungi nti waka we n'amukwata nga ali neat n'amutunda eri abantu ne bajja nga tasituse kati olaba ne Trump yandibadde ajjawo TikTok naye kibale nti e Uganda bajjawo Facebook naye ate ekisinga okuneewuunyisa bwaba balina ebintu byabwe bye bakola ate babikola nga babiyagala biyite ku Facebook ku TikTok ne ku YouTube kano obubuuza kye mwajjawo mwali musuubira bagenda birabira kuki kubanga kati abantu tebakyalaba TV tonoonya abalaba TV batono ddala bazensuubira nabajjajjaffe batononya akulaawo nadda ku TV era omuntu waba alaba TV kati kankugula ebintu byalaba ku TV asobola teekamu music n'ayimba nadda mu byo n'ayoza engoye nenga kizibu omuntu okuddawo n'afokasi nti alaba TV program ku TV TikTok olwedde bayabireese dda kozi n'amawulire bana abakirimu nga kyabalimu olwedde bakimanyi era omuntu alaba amawulire ku TV ateekwa kuba mukadde mbuuza lwaki amawulire ga TV gemasunsulemu nti bw'omala okukwata eggulire ne mulisindika kubanga bano abakola amawulire abaganoonya bagasindika ku kitebe ne bagalondamu ne basunsulamu bye baagala mulabe okategedde nti bo bakola ebyo bye baagala mwe mukole ki mulabe bye bataagala mulabe temubiraba ne babisuula mu kasero kati TikTok ekuwa eggulire nga bwe lirina okubeera nti omwana ajja kusanga oli akuba omuntu oluyo amukwatirira live bannaye wuuno kakati basazeeko gindi n'egindi nga TV yale yani kifunza TV tegatuwa wabula yetuwamu gye yagala emitwe emiki emikulu ebisigadde ne tubikola ki temubimanya kati abantu abalaba amawulire ku TV beba bakadde abatategeera TikTok kati ffe TikTok ebitumalira bw'oyagala kayimba TikTok ekimala gamba ne wobato kasanze no kasaachinga wali kajja oyagala ki business TikTok ebikola ki ebimala kati tunulira nnyo abantu abali kyebali olw'okuba TikTok kubanga TikTok efudde abantu naddala ze mu Uganda kanjogere ku Uganda gye mmanyi sijja kwogera ku Kenya n'abalala bisikola n'abangi era batubamanyi nga si bana Uganda nga tubamanyi kati katwogere ku Uganda kubanga mu Uganda mwe muli omuntu gwolabanga singa teyali TikTok yali badde akola mulimu ki era yali badde ali luddawa okitegeera olwo abantu boolaba n'ogamba oyo kati singa teyali TikTok eno yali baddewa kati ngera ku example yange ntandikira omuyimbi Alien Skin Alien Skin singa teyali TikTok music we yalibonyebonye nnyo naye baali mutegeredde naye nga sika bwangu bwakati baali mutegereddewa like mu mbeera yonna engeri gyekiri nti muyimbi era yandiyimbye ne music oyo like ayitera oyiteeyo mu nkola ezaaliwo yateranga olwayo kubanga music we nga bayinza n'okusoka kusaba kasente omumukuba sigeza alwayo olwo bw'ogenda
ku radio nze natolako music mu radio bw'otuuka ku radio basooka ne bakubuuza producer ki yakubye oluyimba okitegedde n'obagamba Pademan bw'obagamba Pademan bamanyirawo nti eyo ngoma nti nungi kati ne balinda lyrics okitegeera kati olwokuba Pademan yakubye oluyimba bagenda kukuba music wo because Pademan ne bw'obagamba producer gwe batategeera bagwa atofaayo oluyimba olufuluma nga balusula mu kasasiro kati music w'abantu abamu kati ng'abo ba Alien Skin music waabwe baalibonyebonye nnyo naye ku radio bali mututte oli ng'amulabanga music atalina makulu kivola bedda baabo abatte bwe balinga bakola music bakola kasengejja ku Bukedde TV ku Lwomukaaga music waffe bamwetanga Bobogamu music nti Uganda tulinawo engombo ya Bobogamu music ngenda kubuuza ekibuuzo TV ki ne radio ki ali kubyo oluyimba lwe bayita Nkudi walai kale bwe mba kwogera yes ezandi mukubye tugeze TV ngayo e breaking the through leero ebata abatandika nga bakagiteekawo ko abagitanga digida TV wajirako je bayitanga digida nedatanga sijjukire kati waliwo TV Uganda bagitanga digida ngekuba music wabapukame ngena yote payo kuba kubya yo ngabo olaba Galaxy radio ekuba music yenna okategeera nizo radio zetwogerako zi Galaxy zi digida zina wezikoma era enkulira bambandi jugobyenga nkugambe bigambo byange bino wamanga CBS tesola kuba Nkudi kituufu Simba tesola kuba Nkudi bagenda kwetonza bagambe no oba baba bakubidde nze natwalako music ne omuyimbi wange ku radio nga muyimbi wa kabisita music gwayimba ne bamutwala ne bamusalamu bo ne bakubako kye baagala era bakubako af ogenda obuliranga alina watuuse nga alunyiga ateesekawo ebigambo kakati kitegeeza Nkudi tebaali gikubye nkugamba ebigambo bino wammanga teri asobola kuba ku TV mu Nyongo kituufu ne TikTok yose n'okimalayo n'otakikoma mu kkubo nti lwaki nkikoma mu kkubo nze nakiyemba nange nakinkiwulira bweti oyinza olowoozesa abantu obulamu nti oyinza okugamba omusajja njoga oyo mudde naye nkugamba ebigambo bino nti teri alikubye mu Nyongo ate mba alikukubira eki teri alikubye oluyimba lwa Kididi kiro baalisumodde okukuba ku radio ba TV ogende ku Kididi musajja wange kitegeeza nti TikTok eno eyambye abantu abaana bangi bakididi Alien Skin baliri puzzle ba Gravity okitegeera wadde si muyimbi si comedian eyambye kati ba Sefuko Dr. Sefuko kati ngojeko TikTok Dr. Sefuko ayinza kukola ki yalibaddewa tugende ku chicken yalibadde kati chicken yalibadde akola ki chicken singa kyaliyo mu bamushuga mami be yalibadde bashuga mami be ne chicken yekolera ebintu bye ate munnange ne bamuyita ne bamuwa obulango n'akola n'afuna essente yakyusa obulamu Phoebe yali wano Dubai oba yali mu Saudi Arabia ng'akola mu kiyumba ng'akola ne Mr. Bisa TikTok yamuwa bw'atuuka Uganda kati presenter mulamba ndowooza Phoebe obudde buno yandibadde akyanoonya kiyumba ndowooza kisingako kyalimu era lwandivudde Saudi n'agende omwani Jordan n'atagala bw'ati mpaka obanga sinakindi anoonya mulimu gw'ebweru wandiise Live Out okitegeera bakiyita yalinoonyeza Live Out ajje Dubai yeyagale ni yaddayo Uganda olw'okuba TikTok yali yamuyimusa gamba bamuyita ngamuwa chance nga balaba ayina ekitone kye baagala nga asobola kijjayo so TikTok eno ekituufu kiri nti gwe bwoba oli eyo ng'ogizalaba gizalabe kuba togitegeera TikTok gibale ng'omuntu atamanyi kye bayita smartphone edda bwe twali tukyali bato oba nga tukyali baavumu nakati tuli baavu tetulina ssente ekyo nedda tetunafuna tetujja kufuna inshallah kuba tuli banoonyi ne tetunafuna naye ate luli twali bubi nnyo nga bwe tulaba omuntu akutte essimu ya mitwalo 10 tumuyita nti yeejalabye era muga kale nze sisobola kukwata ssimu eyo because toyina ssente zisobola kugula kati mulimu abantu abatategeera TikTok era ng'agamba TikTok yabatalina byakukola kituufu gwe nga gwe bw'olowooza nti yabatalina biki
ne TikTok eno eriko abantu ab'obuvunaanyizibwa naye gwe following abatalina buvunaanyizibwa. TikTok ku for you page bakuwa kyoyagala bw'oba olabye akunama okusinziira ku selection zizo exactly bw'oba oyagala bakunama bw'oba oyagala bawemula bw'oba satize besanga bawemula bali mu kwevuma ku live mbaga zaaki era mpita tobyagala sibalaba niye kuliko abantu abasomesa kuliko abakazi abasomesa business kuliko abasajja abasomesa business kuliko ba doctors abasomesa okitegeera nalaba naye ndaba juzi by the way omulenzi ono I think is one of the youth agezezzaako okukola ebintu ng'ate bigasa society omulenzi bamuyita Khalid Dawat omusenego Munnayuganda atambula mu nsi ezo za Africa tanagenda nnyo wala nnyo naye akola tours ezo mu nsi za Africa ng'alaga obulungi bwazo like akwata zi videos asoma bintu bya directing biki agenda nga nakola kale njaziyita documentaries nagenda nakikola analysis n'ababuulira nti bulungi bwayo buli wano n'ebirungi bye bino nebino n'abiraga mu videos era nga video etambula like obiraba nalaba nga like juzi yagenda n'ateekawo omusomo kusomesa abantu kubeera content creator how do you become a content creator n'ateekawo omusomo ogwo nga gwa online ayina engeri gy'abayigirizaamu neera nga bakifunyemu era kuba juzi yafulumya video ngalaga nti abantu bawadde obujulizi nti ye tekyali kyekimu so nga TikTok ebyo byonna nkigaseeko kubanga ogenza n'okufuna ku kino nti n'abasomesa kwebali ojja soyigirako ddala nga toba tuvudde wooli awo wootudde ng'ojja kubaako kyoyiga ate nga kikwongerayo omubulamu okitegeera kwegamba TikTok eno ne bwoba oyagala kuyiga bikonde point of correction amwita Rashid Dawat kyemayo nja mutaaginga maybe if possible so kitegeeza TikTok eno osobola ogiyigirako ebintu biki bingi kuliko bagaya aba training enjala okitegeera aba nails kuliko abasajja aba training ebikonde kuliko ebintu bingi byosobola oyigirako ku TikTok okitegeera so YouTube nungi but YouTube erina video zaazo nti ziba mpanvu okitegeera ka TikTok eno yagenda netugondeza nti waliwo seconds zeegaba ng'osobola olaba ekintu omuntu osobola osooka n'olaba kagundike ka seconds 2 oba 3 oba 6 then bw'olaba nga kakukoledde n'olumba eri naga nti video yange namba gisange ku YouTube okitegeera kwegamba kuli ofunako information esobola okutwalako kikyoyagala okumanya okitegeera yes kati bwetto bwe tulaba ku TikTok nti TikTok eno gwe bw'oba ogizalawa just tonagitegeera buki tonagitegeera butegeezi naye ng'eyambye abantu baki abantu bangi sawa ya leero ffe osobola okubeerayo ng'olinayo abantu 5 10 bakumanyi naye bakumanyi lwaki bakumanyirwa because TikTok oluusi okola ebyamakulu abamu ne bakola ebyekisiru kubanga eno app ogiteeka mu ssimu yo n'osalawo gw'ogamba kyoyagala ogikozesa bw'ogamba nti kampemule kanvume yo tayina buki tagenda kugyawo kapesa kalikodi wayo wemudde mukukomeza bw'ogamba nti kanjogere byamakulu era wali abagenda okufollowing olw'abyamakulu byokola ki sawa ya leero ebyobufuzi byonna tusinga birabira ku TikTok okitegeera tubirabira okwo n'ogamba kati kino kirungi kino kifu ekirungi ne kiba kirungi n'ekibi ne kibeera kiki ne kibeera kibi so TikTok eno etuyambye nnyo ekyo ekyatuyambira ddala naawe aliyo ng'owulira oyagala kufuuka wa kabi tuweebonyaabonya essimu yeeyo yennyini gy'olina TikTok yo egenda kufuula ekyo kyoyagala okubeera era ejja kufuula omugagga esobolera ddala lwa nsonga singa okeera ku makya n'oba ng'olina following naye ng'otunda ngoye ng'omulimu ogw'otunda ngoye naye nga bonna ogenda ku CBS okukubira akalango bagenda kusaba ssente z'otakola ki z'otalina yes mu kusooka wano sibiba byangu kubanga ekintu kye bayita okwepulizentinga okubaako nti nina ekintu kyange kyenjagala okutunda njagala kufuuka wakabi bannange nina kino si kyange naye gwe wennyini ebbanga ly'okimalamu ng'okirwana kifuuka ekyakabi abantu bamala ne bategeera omulamwa gw'okola ki kubanga kuyimba nti ebbanga ly'omala mu music industry ng'oyimba bya mulamwa
batuka time ne bakutegeera bagamba mbigayo no tumubuusa amaaso naye tumuwe ku matu tulabe okitegeera yensonga lwaki nti n'essawa ya leero toli waakabi ku TikTok naye osobola ofuuka okitegeera kubanga bangi bamiki baani basefuko bangi abasajja by the way if wetuba kumentioninga ku bantu abamu TikTok bekyusizza obulamu you talked about Miki sajja we waffe wali mu Kiganda Miki nalowoozaamu nga Miki obudde buno gye yandibadde singa si TikTok naye nga tulaba obulamu bwebukyusa ate ekyamaanyi nti musajja yenyumiza mbulamu bwe kati naye nga TikTok bw'otuuka ewaabwe Miki obudde buno ndowooza yandibadde ndowooza agezaako enjejetatera nnyo okubeera nga nnyo mu bayimbi ate eri mu makindi omwo abayimbi bangi yandibadde ndowooza agezaako kati ng'agezaako kugegenya kuyimba nga akyali eyo oba nga bakwatira nsawo mu video shoot si bamuambuliisa oyimba mukka naye tokyasobemu naye nga badde ndowooza nga yandivuddeeyo nga 2020 batomuddi nekati nga Miki musajja so olabe tomuddi bana tomuddi buli sologa talina byayimba singa tomuddi teyali TikTok n'ebyo byomugamba ne gundi teyandimufunye ona mukyala wo Agatha singa tebayemanyi tugende kuno omukazi musajja ni ono Anko Chumi weebuze yalibadde akola ki Anko Chumi yagenze ate nno kati by the way agenze akakinga app ekintu ky'okuyimba kino omanyi TikTok engeri eri nti mukutu gutambuza nnyo sound ze abantu bakolera nnyo ku sound zeezo kati Chumi alina tuni ze 2 for now zemmanyi alina 2 ataasukkawo kati tuni ezo omanyi baba ne olimba ne obanga ly'olugenda oba oluliza mu bulambalamba nga ly'olugenda lerunyuma naye nga luuka paati ako baba nabakanokolayo kukayumizwayiseemu Chumi alina ekyumba kyasembyewo tutawani naye ngenze nengwa ku challenge ya kano kawala ka mooti ka Koko naye kaginyumisizza naye nga Jessica Paddock ke yatuddemu okukola challenge eyo nga katabuleke ngoma ng'ogiwulira etuula like nga vibe ogifuna okukola challenge naye nga ate nga wandigenze ku luyimba olulamba nga ebituukire eyo bikutambutukana ojjajinga nti naye okiweebwa abantu bangi nnyo balaba oluyimba ng'alumanyiko ebigambo bisatu kati ate nkuzza wali nti oluyimba kati engwolo tulina tutyaliko ebyenkola ekuyisa ku radio eri TV anti baluwuliza ne balumalayo babamu ekibanyiizizza emikisa nga bagiyita emayigijo naye nga zo ssente ninga wano ate oliyiseemu ye nga ssente ozijjeewa kubanga abasajja abamu bakozesa nno kati Chumi baani yalimukozesezza si mukazi naye awula mwana awula ndeka n'okundeka Chumi TikTok abo basajja ba radio abo balaba abo wabula mwana abasajja ba radio baleke n'obaleka nze omusajja gwe mmanyi ku radio presenter ali ogwo bamwita Abike oyo gayi waddala nze namutwalako music wange oluyimba lwange naŋŋamba muleezi sigenda kujja kuwadde nalinamu obusente bwange nanga tompa waliwo n'omwami omulala awo akola ku Star TV bamwita simanyi oba akyaliyo bamwita DJ Mugi ndudde omuwuliza yewali abasajja abaddala DJ Mugi naye waddala yagambira sente zo tozimpa naye music tugenda mumuku yes naye abasajja abalala nga ne bwaba akusabye akasente takalubiriza kale era nga bw'omanyi omwayo asobola kuba nga ali mu kayaasi n'akusabayo akatono naye nga nakalubiriza abasajja akuba oluyimba naga oluyimba oluwulira nti weeruli nti kateekako 10 n'oteekako newayitawo ewiiki oba ennaku nga 3 oluyimba oluwulira tulukuba te ensi neekulema kati ono TikTok towetaaga just gwe kasitotekayo tune yo wiruzi n'agituulamu nakamate n'agituulamu lwabenge n'agituulamu ogenda ogiroti nga gwolista gamba owagirayo omwana awo mubatudde mu challenge ng'agituddemu bulungi n'ajagazisa omulala naye n'agituulamu kananga music awayiseewo nga tewemenyeza kyotaddemu creativity gye wakozesa kulikodinga oluyimba n'okukola challenge eyo yasooka eyiyo nga gwe oligina kuli content creator wewebuze bano baliri puzzle kati liri puzzle yali baddaki music yatoba naye music we amukozesa ebintu bibiri
TikTok ene muyambye nnyo music okutambula n'ebigambo byayo yes zenjukira ebigambo byo byaki era biri ku TikTok yakola live ze tobisanga nnyo Kabaata tudde ku Kabaata yali yamula ng'ensi yamulema yali yamulema ng'ensi yamulema Kabaata naye omulaba yaggulawo system akola live every day ate ng'emukolera okimanyi waba takoze takola ki takola ayinza obanga akolera wa Kabaata emirimu mingi mirimo ki tomuwaalira takola Kabaata Chicken yali takola akola mulimu ki yali takola bwe teguwa mulimu guba kwebuzaabuza yali akola suga mame bali mulimu oba mufumbo mujasi bakuwa mmere ne Kabaata yakolako ne live nga bamugulira mmotoka mwana waliwo wano omulenzi gwe manyi wano ali wano Dubai omulenzi awo akola live n'omulimu yaguvuddeko adda Uganda akola live abaye ne bamuwa emitwalo 7 kakadde ne bamuwa nga yazimbamu n'ennyumba kuvuddeko naliko ku live ye nga alien skin manyi musajja wa bigambo agamba alina bingi like ye muntu omwogeze abantu abo batera kuba dangerous nnyo one on one tayinza okusabula akalimi n'omukolera boy kyotandikuza naiko ku live ye nga alien skin amugulira amusonde like ayita mu bantu be ne bamusondera emmotoka kugambi awo wennyini TikTok eyambye abantu juzi wano yakayamba Mukunja by the way Mukunja abaddeyo ng'ensi yamulema ng'abantu buli omu yamubibuuza yalagawa omusajja balisatu n'amukolera video nga mu video obuyitamu yes nga bamulaba nenga abantu baleba nga babikola ebyo ne bafuna bu video kafunye bane bakadigitinga mukaawo nga tebabifaako nako bagamba ayo content waliwo yakaziyunze yunze okisegedde omusajja yakedde ku machono kutimo n'akola live n'agamba bannaye Mukunja ku live oyo nagenze naliko nagenda ovaako nga Mukunja bakamusondera miliyoni 4 Mukunja wenjogerera yaguze poroti bamusondese n'agula poroti yakubyemo n'akayumba akebibaawo n'agamba ennyumba esimukweyebbeeyo kati TikTok eno mukwano girabe edduka Misinde eyambye abantu wala yeyambye abatasiima nagena mukumentioninga era okwongera omumentioninga mbadde group endagenjukidde bano beyita baani omuli ba Sibitoka group yaabwe Sibitoka bano bagundi group yaabwe bano omuli ono Land Road group yaabwe naye bagiyita nze sigimanyi yo group olwambala wabulabe kubi balina group yaabwe naye nga oli bulala koze bakola tuli bulala tuli bulala nti zinawala oli bulala concert wandoza nyandikira lero tuli bulala concert naye nga nabalamu gye bandibadde bakati ngoyo musajja wange oyo Land Road ensi yali yamulema ndabalanga bandibadde bagenda banoonya ndowooza mu concert bayinza okuperformingako omutuweemu bakole ki anti balimu olukomedi kati nga labira ddala nga nkuba akafaananyi nga bandibadde baddukiranga amoti oyo banoonya gurupu zino ezikuteza bacomedian mutuwe chance naye kati bekolera ekintu kyali tebasobola n'okuyimira ne beetegekera concert ne bafuna ate abantu ne bakola akasente kaabwe ne bafuna esente obulamu ne butambula gundi Ghetto Kids triplets TikTok emikisa gisize gye bazzeeko okufuna omukisa waliwo omukale omukisa gwe baafuna awo gwabagulireko neera gwayita ku TikTok like video ze bapostinga ne zirabisa abalala ababawa chances zibongera okutambula nti bagenda mu France awo bayita gwe omukisa gwe babakulira ekkubo ne bakwata bu video awo ne Mbappe ba Neymar bwe bali awo bayikwata nabo ne video ne butambula era bwayita ku TikTok okwo abaddamu ababalaba awo mu mwava ababawa business ezaddako awo kali b'amaanyi tenge international yandibadde akola ki musajja wange yandibadde kakasoma bandikanoonya sente ne muzitatako talina zikakyanonda skulapu bwekakuba busama bwa acrobatics kalina ndowooza ekiroto ky'okugatta oba okwegatta ku gurupu ezimu ez'abazinyi bazisama ezo naye ng'olaba kati tenge akifunyemu asoma kirasi gyalimu obudde bambi eyambye TikTok ate nga gye bujjako awo nagafunyeko agenda kuba nga agendako eyo saizi eyo agenda kuba agenda afulumamuka agendeko era amujja biraba
nenga eyo kyonna kyonna TikTok yeah kituufu TikTok emuwadde omukisa tengetenga alina ekitone mu ye aina is multi talented naye kyekyandivu nenga yeezudde bwezuuzi yeezuula lwa nsonga TikTok eno kabaka mwanga mwana akalakala simu nanyirira kamukoka TikTok kati asoma ayogera oluzungu luli olumanyi kati yeyo TikTok muganda wa eyambye abantu katonda bwatu bwakoze so kale nabanga mu America bali bakoze ekintu ekyo nga nabira ddala ensi ezimu zigenda kwa kyadoptinga kubanga balabidde ku America nga tebafiriza bagenda firiza abantu abangi emikisa America TikTok okwezuuza bo bali balombo nenyiniyo ujasi batakolagana nayo ate bo bamanyi na bo buli kimu bakina bata bagala nnyo okubanga be bakabi balabanga efuse y'amanyi ateteva waabwe osegeera nenga TikTok nze sijinako buzibu TikTok omwana abadde nga amanye bitone mu nsi muno buli omu bane ekitone kyolina mu gwe nenga tokimanyi abantu bangi balina ebitone nate babi wezuula bwezuuzi kale mwana bwajja kumukotunuza mu kamera eno alabanga yote ajjakola perfectinga nga aba akisobola basatu basese okiba kimulinga kimeruse nga yezudde nga atafu obulambe butandikidde awo ndabani waliwo omwana ani nyaligenze waliwo omuvubuka mwerabidde naye akola videos bwobo atera okukola video nga tugeze oluyimba omuyimbi lwafumiza oluyimba nga luli emotion lwa mukwano inspiration webityo nga akola nyo video ngolaba wawogedde ku mutima like nga yesikamu wana mutima nga guliko like just ibintu ekwa creativity ali awo nyandera naye nga oba omulabo budde buno tanakifunamu nnyo kyamaanyi kuba si muntu akola live by the way TikTok yabika bya mirundi gy'ebiri nti mulimu abantu abagiriko nga bo bafuna via live ba TikTok ojukira ofuna ku live kati waliwo aba content creator nga yese bakoledde bafunidde tutumu amanya naye nga talina buvumu okola live nga yita kirina bukalukalo butata buyina abamu tebaba na bukalukalo oluusi abamu tebaba na budi naye era still osigala obenefitinga ku TikTok nti woyaba omuvuko oyo gwenjogerako by the way I need to mention that guy big up to him manyi engagement ngizeza okudescribe nga by the way nako zinakozesa abaana era namulaba ne ku Facebook like amaanyi training international right now yakozesa abaana nakubanga atanezi behind the scenes ezo ngolaba ati creative new yatandika nga akolera ayinza okuba mwakavera ebituli nakasiba waggulu ku muntu n'amazzi ngamuyiikira videos akola atandika ko akola za amazzi ezo kumuyiikira siba omutegedde anyway linnya jasirimbuzeeko naye budde buno kyengeza okugamba nti training international video ze ziyita ensi ezo naye kugamba nti si mukozi wa live era budde buno ayinza okubanga oba maybe tutukanga n'ogwamu amaanyi buladi wange budde buno takifunamu naye nga olaba nti afunye tutumu ate ekitone kyalina ekyo ekya creativity we bwakola biki video zakola nti video ze training international nti asobola okufuna chance era nga right now standing any chance that can come anytime egenda kyusa obulamu bwe nti afuna okufuna chance nga babawo nga amutwala mu ggwanga erimu nti ne bwabanga engeri balaba video zineno nga ali creative nafuna company ng'emu eyo gy'abalaze negamba yagala otukubireeko kalanga obulamu bwe ne bukyukira awo kisoboka TikTok omwana ebikola nungi so guys tenyoma TikTok bayira ndaba bangi kati ne Jozi onani ono yali mu bintu byono ani mbyamukunja Bushmai ya muloga alima Jozi naye nalaba yagiringa TikTok kwe bali nekyo kati wali abantu baginyoma nali abudde nga bamuyetya n'okwetya bweti bwebanga oli mugaga gwolina sente ezo gwomanyi neffe tuli mu nsi yakunyumirwa kituufu tolina kyotugamba ffe tunyumirwa bulamu kubanga buno obulamu si ffe twabutunda twabusanga kali nno ndabeko n'abantu nnaku zino nga yayimirira n'agamba nze sikyalina stress TikTok yamalako stress nga yalinako abantu be bagamba nti oyo ng'endayo nga stress enkubye sibayo sigiina kati gwe ng'omuzza mu sitole zo naawe busimanyala mu firimu bikoze bitya tetwagala mmanya tunyumirwa bulamu omulaba yandibadde afuna depression okategedde
nabanga aweddeyo like obulamu nga bukyankalanye my depression ekyankalanye obulamu bw'omuntu bagambayo naye nga amusanyufu nga depression agibuusa agiskipinze mu mbere bwetu so ojja kuyimirira ngambe ebigambo bino obudde buno manyi wali abatya nga weetya ogamba sibisobola biwanvu byetaaga confidence abalala ng'agamba nti sina budde obwo ng'alaba abantu abakola videos abeyeegomba abasinga abeyeegomba kwabo abanene nti ng'alaba babeera smart alaba agenda kwetegekera nnyo video osobola okukola ng'abitya naga kali mbusman abe neetegeke ngamba yengoye ennungi ndyoke nkole no tandika nga bw'oli kijja kukwatira kijja just kulima ddala tosobola tandika eri waggulu naye gwe the moment you will start like this tomanya yes bitera okalwamu okola views 189 10 amaanyi sigala nga opushinga you never know etumu lino lyogenda okufuna naye oba tofunamu ssente bugenda kyenkeera walayo ofune kiddiiro nga kigenda kisobolamu togenda osobola okukola ne bizinensi yo nga tiktok ate kogenda nga kweyimiridde oli najja nga ayagala empale gyotunda ng'alina mu Amerika mpale y'omwana enkuba mwana gwe naye nga taggulaako mpale just lwakuba nti olina by'omukolera ebyemunyumira olaba kati abasajja bamadubala batambuzanga engatto kyava kati mwana ensi yamulema bayaye baamulya naye tambuzanga engatto olina agula engatto si lwakuba lwayagala nnyo okugula engatto naye nga amugulako lwansonga madubala amunyumira engatto ya $5,000 naye n'agigula $10,000 sanze madubala mwana madubala mwana onyumira nnyo nawagula engatto yo okategedde so eyo tiktok yebitukolera so man ebintu bingi ebibaawo ng'olusi tubibuusa amaaso okitegeera nga birungi nga birina opportunity naye gwe kisinzira gwe nga gwe omuntu oyagala kukola ki bw'osalawo okuwummula bw'osalawo okuvuma bw'osalawo okukunama ffe tetulina buzibu abalabi okategeera naye kyojja nakyo yeekwaniriza neekuteera ensi si nze nzekka kano kengenda okwogera ani abadde amanyi vijje maaka vijje emi mubuliwo bakale bangi babadde babamanyi obuzibu bwe balina bwa kisiru bwe naye nga badde amuwulira nali muwulira buwulizi simumanyi kale emi nali mumanyi kozi yali muyimbi yali ayimbayimba nga jje waffe kawempe n'ayimbayimba kati twali twamanyira bana basajja ba Salongo Jingo ba Junior kozi bo bajja ne bakola bajja ne boogerera firimu ali tusasula naye gwomanyi ba ICP ani yali abamanyi ba Enrico ngobasanze ku TikTok oyita n'omusanga n'ogamba ono buli emi naye lulinga tobalabanga omanyi eddoboozi bakubuuza emi omumanyi ayogerera bapresenta ba rediyo bennyini nga tetubasanze ku bivvulu tubamanya osobola omala omwaka mulaba ngaoli opresenta ku rediyo naye nga tomulabangako naye nabo just like kati babeera ku rediyo abeera ku rediyo bano bakadima ng'ayogera naye ali ku live ng'ozaala wa tiktok oba oliko ekikyamu era guys obanga otonaba chance gye ndaba nze mu tiktok the big thing that is in tiktok walayi oli wala nnyo nja kusaba osibula abatulaba abatuwuliriza mbebaza mwebale kubeera nga mutufollowinga mulayikinga mukomentinga byonna byemukomentinga tetubalinaako buzibu kubanga eno ndowooza yaffe ku byetuba tunyumya naawe osobola okera ku makya n'okwata essimu yo newetunuzaamu n'oyogera byeyagala ffe tubaawo mukubiraba okategeera anko amannya bampita kuzoranks nga bulijjo tiktok account yange kuzoranks osobola okumugendayo n'okeberako nolaba byenkola muziki kyekimu dede okitegeera yaman naye ngaate wetukoledde oba wetutera okubeera babayita bakalidi group tours and travel bakabaka bakabaka mukola visa osobola okujja ne bakukolako bulungi wamu ne Ziada Beauty Saloon ngeno nno ssebo nze CEO waayo okategedde mpulira abanjulire Ziada Beauty Saloon nga bakabaka mu kusiba enviiri wano mu Dubai tetuli nno wala kumpi nnyo waneeno Union Exit 2 obanga ajja waneeno ewali emayo musiba busiba enviiri zokka tusiba tetunatandika kusala ate enjala byonna toyeza enjala tuzikola oyagala kukolako bwala nolabika bulungi okitegeera
tuzisala kati gagwa omusajja tujja kukolako service tojali nodde wakango oshana na bushananyi ziyada beauty salon kabaka okategedde ne mama abaana era muleta ne bamusiba kaviri nalabika bulungi gana bino era nomukyala nga Don't tell me.